Mukanso twakola clients charter tunetera okugwako tulina ffe mu Uganda ffe tulina akakiiko k'eddembe ly'obuntu era alipoota ezikwata ku ddembe ly'obuntu mu disitulikiti yonna okuva nga 2021 okutuuka olwaleero ziri muno. Eno ye stamp entongole ekubwako ku biwandiiko bino byebisumuluzo ebigula office n'okugiggala. Kino kyekisumuluzo ky'emmotoka eri official mwogenda okutambulira mwe mbadde ntambulira. Alipoota ekwata ku disitulikiti bweyimiridde yonna eri muno kakuba tonnasaako omukono. Abadde sinatandika kwogera kwange okuli official newankubadde sinatandika kwogera kwange okuli official naye njagala okutendereza mwami Matia Lwanga Bwanika. Ekintu kyokoze kya busajja bukulu era kikuwadde ettutumu mu nsi muno lyotojja kusobola kwetikka ly'amaanyi. You have worked as a strong man. 15 years you said, I'm departing. And when you departed, you have been here to show your welfare to the public which elected you for the 15 years. Ng'oyimiridde nolwekyo njagala okwebaza ate sijja kuyiwa. Byokoze n'amaanyi ngenda byongeramu amaanyi. Ebyo ebibadde bikyatambula nange ngenda kubigoberera. Ate bwe nalaba yakapya nja kuyita tukateeseeko. Mukama akuwa omukisa gy'olaba. Ekibadde kyetulwanirira okulaba mu Uganda nti omuntu ojja n'okulembera abantu n'ovaawo mu mirembe n'okwasa omulala obuyinza. Akabonero ako kannuma mu bulamu bwange bwonna. Era ddala waggulu okutuuka tukoze bye tukoze naye okusinga byonna yadde tulemeddwa ebyaffe. Abanziridde mu bigere omulanga gwe mbalira ssente mu local government eziri mu gavumenti tekyazireeta. Tuyinza obutabanenya enguudo mbi ne tujja banenya nnyo ebibira ennyanja entobazi kubanga ebintu byonna tubibeerawo bikyuka naye bwe obulamu tubwetaaga bubeerewo ate ng'obulamu bwaffe buyimiriddewo ku butonde bwansi kijja tukola bubi nnyo singa tebaakuuma. Ekyo njagala bakimanye kubanga nze ebbanga lye mmaze mu local government nkirabye ngayo gavumenti ekivaako. N'olwekyo obulumi obuli mu local government buleetera abantu okukemebwa okwagala okubeerawo mu ngeri endala. Osobola okusala amagezi n'obeerawo mu ngeri endala nga tenyiga bulamu bw'abantu naye bwe obutonde bw'ensi bunyiga. Baleke ebibira byaffe, baleke entobazi zaffe, balwanirire Lake Victoria, balwanirire entobazi. We'll make sure that we given the mega district Wakiso is, it demands that we can not only... We need more medicine in our health centers. We need more road equipment. I was trying to find out, and I'm told we haven't got new ones yet. We need special leadership and administration, both political and administrative. We cannot lead districts on only 3 secretaries. It's a big district, 3.5 million. We cannot lead districts on only 3 committees. It is a big district. So we are ready to go and lobby for extension of some of these issues so that at the end of the day, we can have a better service given to our people. But not only that, Wakiso is almost all urban, with 4 municipalities, 9 town councils, 12 divisions. How can you still call this a mere district? Of course, with only 6 sub-counties. We need to raise its level to a city or a megapolis. We'll make sure we work as a team to make sure this happens. And I know you people, you will be witness. Advocacy.
we are going to make sure that we advocate for this district this time, including media. You, the media, you are going to be very key. We'll use various workshops and meetings and do both national and international advocacy to make sure that we get more investors in this district. The more the investors, the more the jobs. The more the jobs, the more the revenue. The more the revenue, the more the better of this district will be. So I'm ready and willing to work with the team that you have given me from all directions to create different avenues to make sure that this moves. But the best we will do is to advocate for it so that people can see accountability and also join us. Socio-economic development. We are going to make sure that we look into the high demands of our people for social services. Abantu baffe baagala amalwaliro, baagala eddwaliro eddene erimanyiddwa nga hospital, baagala okukulaakulanya obulwaliro bwabwe bwe health center 3 bufuuke health center 4, agagali health center 4 gafuuke hospitals. Some of these things you might not do them tomorrow, maybe not in 6 months, but after 1 year we'll be able to see something starting. And that's my direction and my belief. We'll continue with issues of national programs to develop our people. Okuleeta obugagga mu maka, tugenda kolagana ne programs za government, emyoga, PDM, Operation Wealth Creation, and many others that are available, and those which this council is going to develop. We will make sure that we extend to our people for both industrial and domestic water, which might even include irrigation of their land and fruits and plants. We know very well that we have done some work on water extension. We'll make sure we continue to do it. Working closely with the Greater Kampala metropolitan programs and many other programs, we'll improve on our roads, on our markets, and other requirements, so that at the end of the day, we can see a big difference. Number 5 and final on these 5 points, job centers and libraries. Banange, abantu bange, mpulidde abantu nga bakaaba abaana baffe tebalina mirimu. Naye ekituufu tebalina mirimu, naye tekitegeeza nti emirimu tegiriiwo. Naye abataddewo emirimu tebamanyi abaagala emirimu gye bali. Nammwe abaagala emirimu temumanyi abaagala emirimu gye mwasoma gye bali. Kati tugenda kuteekawo job center emu, one stop center. You bring your CV, you show your capacity, n'oli ayagala omulimu ajje muno mu job center atuwandikire tumuweereza abantu. We are going to train our people and we are going to make sure you gain from this job center. Similarly, libraries, we'll make sure we put libraries, especially for you people who want to do research. Omukyala ayagala okumanya ddi lwasimba ebijanjaalo, oba enkuba eno egenda kutonnya oba nedda, mu library bigenda kubeeramu. Tujja kuteekayo bawala baffe ku kompyuta, basome embeera y'obudde, beetegereze ettaka, bakozese science n'ebirala, ne knowledge eneebeera mu library. I'm sure it will also provide a better environment for our young girls and boys during their holidays to study from. Ebisigadde tujja kwongera okubannyonnyola, bino tunaabikola tutya as we move on. First, let me say, us all embrace development. Banange ffenna twanirize enkulaakulana. NRM yaleka wano mukulaakulanye. Mumaze emyaka 15, kati kyekiseera tuddemu twekulaakulanye. Kino ekisanja President yagambye kisanja hakuna kulala. Kisanja no sleep. Wakiso has started the journey. My colleagues, let us start and begin our work. It is prudent that we show our reappearance as an appreciated comeback. Because if we do not show that there is a purpose for us to come back, then why should we come back? We are here to show that after our return, there is a big difference, especially in service delivery. So we are going to work as a team without segregating one another. To our technical staff, Mr. Kaw and your team,
we are going to make a formidable team that will always be the envy of other districts and a good example to all others in the communities, within and outside. We know very well that the team is already there. We are only going to sharpen it. Manya abakulembeze baffe wano abakozi ba gavumenti abamu babagambye dda nti oyo omusajja alina nonsense. Ekyo kituufu tebabalina. Naye njagala kubajjukiza, I'm also very loving. So mu kifo ky'okuba nonsense, kambeere nonsense loving. So nkomerero tujja kolagana nammwe mutuyambe ekintu kimu, mutuwabule we tutamanyi ebiri technical, naye ate mutuwulirize ku biri political. Allow me thank our guest of honor for your time, because since morning you have been here and we can see you are preparing to go and do another big function for this district. Abali awo buli muntu bamanyi ate tubasusa amaaso obooli awo netwagala tuziwe abatali batuufu. Kati olutalo lwakulwanyisa buli bwanguzi okulaba nti embeera under the leadership of our chairman eggwaawo tulabe nga Uganda tugitwala mu maaso. So n'emyoga program basebo ne bannyabo bahonorable councillors ne chair ekyagenda mu maaso ate chairman nzikiriza ntegeeze ba councillors abali wano olwaleero. Bahonorable councillors olwaleero tetuzze kuzimba Wakiso mu bibiina byaffe ebyenjawulo. Tuzze kuzimba Wakiso nga bannayuganda abalumirwa Wakiso okugatta bannawakiso. Kakati bw'oba omanyi nti olwaleero olayidde ng'omanyi nti gw'ogenda kukola abantu ba kibiina kimu gwe weerabire ekitegeeza olwaleero by'olayidde tobitegedde. Olayidde kukolera bantu so si kugamba nti bano b'NRM, bano b'NUP, bano ba DP, bano simanyi baki nedda. Ffenna tuli famire emu ku nsonga ya service delivery. So tubasaba abakansalaza abalungi mwenna mu bibiina byammwe ebyenjawulo tugata eddoboozi lyaffe libeere limu, tulwanyise obuli bw'enguzi ate tulabe nti tulwanira abantu baffe bafune enkulaakulana oba obuweereza obulungi.